mpulira nti enkola esembedde atugamba nga bwe kyali mu Sodoma ne Gomora bwe kigenda okubeera omwana w'omuntu akomyewo agenda kwokya. Era atugamba tujjukire ebiro bya Lutti, tujjukire muka Lutti obutatunula mabega. Lwaki atugamba okujjukiza Lutti? Kubanga yensi mwe yali. N'atugamba nga era bwe byali mu biro bya Nuuwa amataba. Lwaki? Nti ebiro bya Nuuwa waaliwo okulabulwa ekyombo ky'ennaku zino ekiriwo eky'okudduka obusungu bwa Mukama kiyitibwa Yesu Kristo. Teri kyombo kigenda zimbibwa abantu okuyingiramu okujjako ekiyitibwa Yesu Kristo. Kati okulabula weekuli Katonda asindise bannuwa be basumba, be babulizi b'enjiri abayita mu nnyimba, enjiri ebulirwa mu buli fomu, oba mu ngero, oba mu poetry, oba mu ki, enjiri eri